kati obuzibu nga bunajja wala wafunye wanene ekizibu afunye ekirwadde awo omwana wasesema bannange awo omwana wasesema ngatasesema musaayi agamba kimuyita dadi kuba taata yabadde nono omwana kati ayinza okumanya taata alina bulwadde ki omwana afunye buzibu ki n'ayita taata kana akanyunguli kalwadde byaddala oba firimu omanyi nako kalina puroguramu kalaba edduka kaana katone kali shaapu nga munawe mwana tumutwale mu ddwaliro abasawo ne bagamba alyokke bino si byeŋŋambye bino ali wakati alyokke munange ali mu luumu ye gendayo mulabe genda omulabe naye kibi naawe ate toli fayini nja kubokke sooka ogenda olaba omwana bano nno bali mu laavu baagaana naye beeyisaako nze mbalaba kati nno laba omulwadde waffe wawulira ajja n'afaamu eddakiika nga taata anange daddi abadde afuddemu eddakiika agamba taata asanyusa okulaba kwata omwana nga mulamu teke bagambye oli mulwadde nze jasi njagadde kulaba gwe talwalangako lindako n'olimba nyoko mba oli mulwadde nsonyiwa naye tomugamba taata awetya ate twolekera ekitulese olunaku olwaleero mbadde nkubbira ku biri munda era nga twolekedde akatundu kaffe akasemberayo ddala ku step dota lumbe ladies and gentlemen batop besties mbatumiddeko nnyo abaana batandise dde okugula t-shirt mwebalire ddala naye nga t-shirt ya vije joshke gyambale ya mitwalo 3 kitundu t-shirt yokka oba oyagadde full package munnange nga kuliko n'enkofiira giba emitwalo 5 naye nga ku t-shirt ezo still nina kadi y'enjawulo gye mbaweerako eyo kaadi eba ya muggundu kubanga ekuweesa extra privileges oba special privileges mu ngeri ey'enjawulo as long as vije joshke is concerned kati munnange nga tugenda mu maaso nkugamba nti no t-shirt gifune nga bukyali okategedde kati ensonga y'okulaikinga eyo bannange tugikwasaganye tuli ku mission egamba like equals to sub sigo buli wolaba vidiyo ya vije joshke abasubscribe bangi naye nga like entono omanya waliwo abatakikoze egundi mbadde nkusaba okikole ku screen yo besties wange ab'enjawulo ate mwanattu abeerawo ku lusegere wali ku whatsapp wonna naye okola ekintu kyekimu ku 07583333 enyaku ku whatsapp kiggwenga katugitandike wano wenyini wetutandikidde ate firimu yaffe munnange we have nothing to talk wano wetwakomye Are you being unreasonable? nga musajja mukulu azze naye nga maama yeetabiriko mwana n'adduka n'essimu kujukiza abatana construction finance bataddemu ensimbi mweno neera era kati munnange noonya kubatana ayagala okugula ettaka oba ennyumba ewedde ayagala okuwola ensimbi omayize ekizimbe ekyo naawe ayagala okukolagana ne kampani oba factory ezitunda ebyokuzimbisibwa obifune ku layisi ku screen enamba z'abatana construction finance kati wano wenyewe twakomye ku firimu yaffe eno step dota lumbe kati omwana we yayingidde mu kisenge yabbeewo essimu y'omwana esimu ya nnyina ate tukamanyi kano akaana kalina omuze kamanyi okuseereza kati kaseereza essimu ng'eriddeyo kiti maama akanya kwekyange eno omusajja amutamya amuggalidde ebweru ng'omwana ayisaamu lukomo 07587333 ndoosa ennyamba ya kitaawe gikubeko weesoogere naawe halo taata Hey, sweetie, how are you? oli otya swiri ogamba otya ndi bulungi taata Mom said that I'm not going to be seen. taata maama agambye muno sigenda kuddamu kulabako Come on, that's not true. ekyo nedda si kituufu Not true. tekijja soboka Think to make sure that we'll be together again. ngenda kakasa okulabika nti nze naawe tubeera ffenna owulira mwana wange All right? I'll make sure that I see you soon. gwe kakkana nze ngenda kakasa nti nziramu nenkulaba You too. All right, bye. kitegedde munange I love you daddy I love you too ono omwana ayagala kitaawe nennyina abe nga bali wamu kati maama n'amusanga mpa essimu yange I said give me the ngambye mpa essimu yange You guys always fight. ne bannaye lwaki muba mulwana gwe ne taata nze nedda ebyo si byagala maama nze oba muddinganiru omukulu ye ku luggi yabeerako naye nga maama ye yakombye ku erima
Wait. Lindako gwe mwana. You don't mean it. Kansubiri tukitegeeza. She's eloping abroad with Lily. Kyogamba mwana omukazi agagenda na mwana abweru. Gwe kyobumanya bangambye alina boyfriend we ali bweru ayagala atwala mwana. Wait, Damola. Musajja Damola. How would our friend tell you this? Kati lwaki mukwano gwa bakugamba ebigambo bino mazima ddala? Nedda mbu Jesse yalumirirwa ku kiri mu masekati gaffe omanyi ono looya ye mugezigezi mukko. Kati ensonga asobola ozitegeera. Ati munange ye n'omukazi ngezezzaako kugendayo omukazi agaanye ayagala ekintu kimu omwana amutwala ebweru. I don't know Cynthia to be like this. Naye mutuufu sisuubira Cynthia kubeera mwene embeera. Blues and all of a sudden Cynthia to have full custody of nga mulyoke okuva eri omwana n'awamatuka eri Cynthia n'agamba nti naagala kusigaza mwana. Hope you've done something else again. Gundi kansuubira toyinayo kya butumbaavu kyeya kye wakoze. What's that? You had numerous ladies comes to your house. Bino ebintu by'oleeta abakazi ono n'oli mu nnyumba yo. Trusting Lily being in your custody. Kwegamba. Something else. Ebintu ebisobola okulemesa omwana oyo okubeera ewuwo. Ne naawe okimanyi nze omwana mwagala kati era just mba nfuna bano bamulabirire. N'ekino eky'okutwala omwana ebweru nedda kijja kukola. Sometimes yakubira ku looya we n'amukubira n'amubuliramu ku nsonga omukazi ye si bw'ayagala kutwala mwana wabweru wa ggwanga n'amutwaleko omwana for good. Ate ekyomuyayi ye sitakkiriza nkyo kati yayitiramu looya ensonga n'azimugamba n'amuyitiramu kubanga ono yekka yalina okumuwolereza mu biseera biri eri naddala eby'omu kkooti. What happened? You see this Damola? Kati ono ng'amunyumiza. Anytime soon. Olaba kino ekidomola nze tugenda kikomyamu naye. I'm backing like a mad dog. Omanyi abadde awo n'aboggola ng'awogera waggulu alinga embwa endalu. Not let him in. Gwe leka siwe tomukiriza. Gwe osuubiza ndimulaba okumukiriza ayinza. I told him that. Olaba? If I see him here again. Mugambye singa nziramu ne mulaba. Tomorrow. Mukwano. Oba nkya oba lunaku ki ajja kinnyonnyoka. You see these men olaba abasajja bano with them and they take you for granted. Obeera omulungi gye bali bakutwala ng'ekitagasa nze nkubuulira naye obadde mutuufu ku kyokoze. Abuse against you and Ludi. Kano kapika. By the time he's out you'll be getting a restraining order. Hold on. Kati ono alina amagezi ge yamuwa. Damola. Yamugamba mbu Damola wajja wano asobole okumusibako omusango ogw'okubayisa obubi domestic violence. Era bamusibira essaawa yonna agenda kubanga akola ki? Bamuggyako omwana totale kuba abayisa abaana edda mukwano ekyo sijja kikola Damola. Why? Kati ebikwatako ku gundi ku babbi ku gundi ya mu storage. A lot of houses in the estate. James is not yet back from his business. Okimanyi James akyali bweru ali mu Parisimbo. Go back there with the kids. Ate kati nga omanyisa gaakuddayo n'abaana eyo olwedde baatubbye ababbi. One person. Okimanyi tebaakute yadde n'omubbi n'omu. Bannaaye ezo estate zammwe nedda. Don't worry. Tofaayo. Your house. Eno ennyumba yange yiyo. And make yourself comfortable. Kati gwe ky'obamanya bubeera ano beera ng'ali ewuwo laata obugere wanika please kankulete n'ekyokulya kyonna ky'oyagala kyenja okufumba. Akasembeza naye nga ndaba kamukwatirwa nsaalwa. Omanyi firimu zino zituyigiriza emikwano gye tubeera nagyo. Kati gwe n'omanya nti kyaliwa ng'aba akola bw'ati ne bw'ati ayinza okubeera bw'ati. Kati munnange step dota obuwanguzi olowooza teyabufunye onaanoba. Nze ntema. Toyina budde bwange. You've not had one single time for me. Tofunyeyo yadde n'akadde akamu akankwatako yadde akankwagula. Tontakudde bukyanga nzija wano kati ngenze bintamye. Nze ŋŋenda. Kati nno. Ate okumanya n'omusajja talwana kye kiri mukazi we kyamugamba. Omuntu kasitabu kyenkya n'omuganze bebi ntemye ŋŋenze. Kati onoobadde asuubira omugamba kale jangu onkutakule. Wa kimira buyimirizi bw'ekityo nga kizza olibondono. Bizikiza ensonga nezikola. Kati n'owuli omukazi yamugamba mpaamu ku supeesi. If you know you are here, ne baawukana. Just know that I'm never. Wabula oba oli wano ku nsonga za kidomola. Gwe manya. Fine. Nasalawo dda. Sissa zaamu musango. That doesn't know that I'm here.
Si ensonga lwaki ndi wano. You're so cross to me. So olaba ensonga lwaki ndi wano. Eri close nnyo gye ndi ate naawe. Olaba Cynthia. Suffering. Still don't get how is my business. Sinnakitegeera. It's your business, Cynthia. Cynthia bino bikwatako. Husband. Kubanga olaba. You love him. Omusajja omwagala. And he loves you. Ate naye akwagala nze mbiraba. Neti wakazindaga. You both have Luli. Nate mmwe mwembi mulina luli. Kati oyo omwana yabagatta mwenna. Listen, Frank. Kati fulaba Frank. You're not ready to talk. Nze siri ready kwogera ku bino. Ninayo emirimu mingi egyokola tema. Busy. Ndi busy. Cynthia. Olaba Cynthia. Loves his daughter. Why are you keeping this girl away from me? Okimanyi omusajja ayagala muwala we. Lwaki omuggyako omwana? Damola is not a responsible father. Okimanyi bulungi ekyo ekidomola. Tekiri responsible n'akamu n'akeddagala. Alive. Owulira? Ever. Omwana sijja muganya kubeera mu bulamu bwe ate tajja kudda mulabako. He didn't tell you. Tagambanga. He only told me you want to elope abroad with. No, yangamba nti oyagala kutwala mwana oyo bweru naye omusajja. Hold on. Gundi. This is the third time I'm hearing this. Guno mulundi gwakusatu nga mpulira ebintu. Traveling with my daughter. Simanyi ofuluma n'omwana ogenda wa boyfriend. Biki? I'm going nowhere. Nze sina gye ndaga. My daughter. Ate ndi wano n'omwana wange. I'm taking my daughter away from Damola. Nze just mujja kuddamula. Dope. Kidomola ekyo kiddemu kulaba ku mwana kyekyo kyokka sina gye ndaga sina boyfriend. Be fair to Damola. Nagamba. Advice. You two work it out. He's not ready for any legal battle. Kati ekyewuunyisa. Any charges. Omukazi biri ebyokugenda ebweru simanyi alinayo omusajja ezo ŋŋambu talinayo omusajja. Chance. Yadde n'omu. Frank. Olaba Frank. Take this back to him. My mind is made up. Mutwalire amawulire omugambe nasazeewo dda. My mind is made up. Sazeewo dda. See you in court in case you get. Banaye tusinkane mu kkooti. Bantu siwayi kiida kiri. They love him. Naye nze ekimanyi omwagala. We'll still discuss this. Ye looya. Kasi kintu kyafunyeyo nti omukyala ye talina nteekateeka zakola ki. Even after this, my mind. Kati munnange alimu gwanyumiza kati newabawo akonkona bubi. Aya. That bad law. Erabika eyo embwa yekomyewo. If you don't want to leave me alone. Gwe mukulu lwaki tondeka nzekka? Tema. You just come. You want to. Owaayo oyagala manya luggi storage. Iwanange. I'm only. Kidomola bwabaki lwaki omazeeko emirembe lwaki onninyirira ve wange. Nga siddamula. Ayayayaya kati bawazze. Olaba ali Paris. Kati simanyi oba yakomyewo atya. Let's go. Kano yitawo. Let's go home. Badde manyi sobola kugwa mpitaako wano tambula genda. Genda fuluma. Gugenda mulumya. Gwe nno naawe nja kusala left right center. Gwe yitawo wano. Tawo wano fuluma tugende. Ekiswaza omugagga kusesema ntula. Kati mukazi watu yabirooza adagaale kati bannaye ki ekigenda mu maaso. Drama is this? Kati mbanaba ki ono? Jesus Christ. Yesu Kristo. Ono mwana. James supposed to be in Paris. Yangamba Paris. James ne Paris bali butoola. Can't believe it. Alina kuba mu Paris. Kati ate yamukimya obubi. Really strong. Family ntuufu gye bangamba nti ali mu mirembe ne family ye. Eno ye family eri obulungi. Waliwo ekitagatta wano. Waliwo ekitagatta nedda. Kati obuzibu nga bunajja. Wala wafunye wanene ekizibu afunye ekirwadde. Awo omwana wasesema bannange. Awo omwana wasesema nga asesema musaayi. Agamba kimuyita daddy. Kuba taata yabadde nono omwana kati ayinza okumanya taata alina bulwadde ki omwana afunye buzibu ki n'ayita taata. Kana akanyunguli kalwadde bya ddala oba firimu. Omanyi nako kalina program kalaba edduka. Kaana katone kali shaapu. Nga munawe mwana tumutwale mu ddwaliro. Abasawo ne bagamba alyokke. Bino si byeŋŋambye bino. Ali wakati. Alyokke munnange. Ali mu luumu ye. Gendayo mulabe. Genda omulabe naye. Kibi naawe ate toli fayini. Nja kuboke sooka ogenda olaba omwana. Bano nno bali mu laavu baagaana naye beeyisaako nze mbalaba. Kati nno laba omulwadde waffe. Wawulira ajja n'afaamu eddakiika. Nga taata. Anange daddi abadde afuddemu eddakiika. Yagamba taata asanyusa okulaba.
kwata umwana nga mulamu teke. Why? You said you were sick. I just wanted to see you. Anze just njagadde kulaba gwe. Tawalangako. I told her that you were sick. Linda konolimba nyoko mbo oli mulwadde. I'm sorry, please don't tell me. Sonyiwa naye tomugamba taata That's not a good thing to do. ekintu ekyo kyokoze si kirungi. Just missed you. I just wanted Egammadde nkumisinga kyokanga mama takukkiriza kujja wano konze kandwalemu eddakiika 30 sekendi kati olwadde 30 sekendi ne mugamba akuyite. Heart attack. Gundi gwe okimanyi obadde ogenda kunkubisa omutima okunjabya omutima hati ataaka. Okay, Bob, can you pass the meds? Kati taata osobola okusula ano naffe. Love to, but I don't think your mom. Nandyagadde ne simanyi oba nnyoka naakikkiriza. Thinks I'm sick. Ati maama yamanyi ndi mulwadde. Wish you agree. Gwekiriza bukkiriza osule wano nze ngenda zanya paati eziddako. Okay. To ask her first. Kati muna mugambe ye neddole ye bakkiriza. Basaba bambi abeerewo. Okalabe kaddole kakusaba. Sigala bambi. Kale. You're welcome, Mr. Bunny. You're welcome, Mr. Bunny. You're welcome, Mr. Bunny. Dole ye Bunny. Kale munaye. Mr. Bunny. Omwana kabadde kakodyoke ne yeerwaza taata gye. Makes sense na. Kati obuzibu nga bunajja. Kino kye bayita omugagga okusesementula. Omanyi omugezigezi omu yagamba nti osobola okulimba ensi yonna weewaawo osobola okulimba abantu bonna naye tosobola balimba okumala ekiseera kyonna. Kati amazima g'okweeka gajja kuzuuka wanude oba gatya ntiwe luzuuku. Tiwe luzuuku gajja kuzuuka. Kati limba by'olimba ng'olekamu. Kati munnange njaga bitegera bulungi wannimba simanyi palisi miliyoni 5 ze bakulekera buli mwezi kiki ekigenda mu maaso. Omusajja yakokyezza paasi. Yakokyezza paasi ku Tamasaidi Lefuti. You painted a picture of a perfect marriage. Nembutufu mwana gwe ukoze ensobi. Mwana g'ekifaananyi eky'obufumbo obutuukiridde. You made me find fault in everything. Nembeerawo ne ndowooza nti no muli kulu. Oh, you're my friend. Ate amazima gennyini obadde mukwano gwange. Gwe kennyini gwe waŋŋamba simanyi njawukana ne bba wange nkola kino ne ngendera ku magezi go nga ndowooza oli mukazi ali obulungi. You're the only family I have seen. Nayitongoba gweka gwe family gye. Family does not gwe gundi family tezeeryamu nkwe. Family. Now. Tetuli family. Leave my. Kati nyamba oteme fuluma. Sisia naawe. Tugambe tambula onvire wano. Tambula genda sike katamanyi kuleka na kazi kattu. Come on. Yita wano. Nga bbawe yamugobye ne mukwano gwe wamugobye. Kati munnange ng'okola byekola lekamu. Bayibuli egamba. Munaafuuka ab'amazima gali bafuula ab'eddembe. Kati bano bazze kugenza mulwadde naye Kiyaazi ayagala eya taata ne maama zeekoone si byakuddaawo mbu Kiyaazi. Kano akaana bannange butuufu kano akaana akanyungulinu kano bakayita ka mugatta bazadde mweyawukanya wano kya Damola. Kidomola. You know you're supposed to be leaving immediately after the. Okimanyi olina ogenda obudde nga bukyali. Naawe maama. Actually wanted to stay until she feels better. Nani baddewo nve wano ng'alyoke. Nedda tekijja sooka. Naawe maama muteeka abeerewo. Naawe maami. Okay, fine. Kale fine. But you're leaving first thing tomorrow. Kumakya saa 10 mutema. Naawe maama. I changed my mind. Nekyusiza. To live until things are the way they. Kati ngenda kuvaano nga buli kimu kiri okke. Sivaawo ng'omwana wange talifuula. Oba si ekyo ngenda naye. Geddamola biki byogerako. Wamma mwana wange sooka ogende otuviire. Tumale oyomba nga toliiwo. Abazadde we bati balungi naye mu ekifaananyi kye mulaga abaana mwabeekuba ate n'abaana mubayingiza mu ntalo zammwe babalwanireko. Ekintu si kirungi. Why lwaki ongoba? Butuufu. Or is it because of your boyfriend? Wajawukana naye ku lwa boyfriend wo? Ng'oyagala getwa mwana bweru. What boyfriend are you always talking about? Negwe boyfriend kigwegera. Gundi teweebuzabuza nze nkimanyi. Told me that you have a boyfriend. Mukwano gwe yangamba olina boyfriend. So I decided to tell you. Kyagala kigamba. You decide to relocate
with your boyfriend. Era yangamba oyagala agenda na mwana wange ebweru okubanga boyfriend wali mu US. You think that's fair? Golaba kikife ani. You're talking about Doris of your Doris byagamba era. lied. We yakulimba. What do you mean by she lied? Lwaki ogamba nti yanimba? Apparently she lied about everything. Oyo golaba nimbye ku buli kimu. Together. Ebbanga lyonna lyemmaze naye abadde nga mpisiza mu mulimu. Sikitegedde otegeeza ki oba? Wabula ndeka sirina muddu zoogera ku ebyo kati Doris yankeesi. Mukwano gwe we bamuleeta mu mboozi n'appetite y'emmere ebula. Can't believe I trusted her. Kati enkeera nga munnyonnyola. Never wanted to divorce you. Namugamba munnange sikkiriza nti namukkiriza oyo omwana. Kale singa saamukkiriza kubanga saagala kudivorcinga naawe. That you were cheating on me. Naye situufu yannimba n'ankakasa nti wali okiitinga. We were apart from each other. Kubanga twali tetukyasinkana. You couldn't even touch me. Look at me. Nga tonkwatako tontunuulira. Disgusted Butuufu. by my body. Ndowooza nti oba sitya kuba kati nakula bubi ebbina lyasukka erina okukoma naye nga ani alaba ebbina erigezze okuvaamu okuggyako nga litumbidde butumbiizi naye nga liryoke buzibu disangako bigolobonjo byafako munsonyiwe. I was in love with you. Nange nali ndi mukwano naawe. The reason why I stayed in a separate room is because of work. Just okubeera nga tusula mu bisenge by'enjawulo kennyini gwe yakisaba. And I needed the space. Mbutuufu n'ongamba weetaaga sipeesi. N'ensayinga empapula ezo kubanga wali onsabye. That was the reason why I slept in a separate room. Era ensonga lwaki twayawukana nga mmanyi gwe kye kikukolera. Obeere mu kisenge lefuti era mu kisenge kkono. Osule esawusi nsule emambuka. Child. Naye tulina omwana. Can I possibly hate you for that? Mbutuufu nsobola nti okukyawa. Mbu simanyi omubiri gwe simanyi wageeje musesifiga yafudde nga gwe kennyini gwe yanzaayira omwana. Mukazi wati alowooza mbu olw'okuba yamera ekibutobuto oluvannyuma lw'okuzaala mbu maybe ensonga lwaki omusajja abadde tafaayo mbu tamwagala naye ng'ate musajja asubwa ekiri. Asked me and I told you that I never cheated on you but you never did believe me. Mbutuufu n'agamba sikwendangako nga wambuuza naye gwe wagaana okukkiriza. Was that the reason why you wanted a divorce? Kati eyo ensonga lwaki wayagala twawukane ng'onteebereza buteebereza kintu ky'otalinaako bukakafu. Was because I thought you were tired of me. Mbutuufu nze kankubule nasayininga empapula ezo lwa nsonga nali mmanyi oba nalowooza nti onkyaye. Make you happy. Nga tenkikola kusanyusa. To make me happy. Nsanyusa seebo kunsanyusa. Not happy. Sibangako musanyusa. I've been happy. Era sibangako. I should have listened to her. Obuzibu nawuliriza ye. Mbutuufu nandibadde simuwuliriza. Nsonyiwa mwami wange. Nsonyiwa. Naye mbutuufu njagala kusalira musango gwe yayawukanako n'omwagalwa wo olw'ensonga olw'ebigambo by'abalala. Kankubuzeeyo ekibuuzo. Ekikuleetera okwawukana n'omwagalwa wo olw'ensonga mbu mukwano gwakuwadde amagezi oba mikwano gyo gikuwadde amagezi mu kumwagala mwatandika wasooka beebuuzaako. Lwaki tobuuza oyo gwe wasooka okwebuuzaako nga tonayagala muntu wo? Omutima gwe wasooka okwebuuzaako n'ogamba munnange tumwagale. Agambye I love you tumwagale. Ne mukkiriziganya gwe n'omutima gwo. Kati nga tonnakola divorce togendera ku kintu kya muntu yenna okuggyako omutima gwo kye gugamba. Kati munnange taata yasigala. Things drastically changed. Asomera omwana akatabo. Colonial masters. Ba colonial masters. In a new social structure. Ebiringa ebyo obuzibu binali byogera mu Luzungu ate nze mutegeera mu Nigeria. The 21st century. Yeah, I kind of think someone is getting grumpy, right? Ne taata. Okimanyi kyaka tusomera ekintu ekikyamu. Kati ekyo tukiveeko tusome kino. Bwe tuti. Kana gwolesa entalo za pira. Kulipe piro gwe osinga ama tata nja kulipa piro nja kulipa piro eno challenge ani yalabako baawe ng'azanya n'omwana we bw'atyo mu buliri nga byakuzanya nga si It's time to go to bed. Bannange kadde kakwebaka tugende tuwummuleko tatolaba ne mama tumulipa piro. He's getting up. Ne mama naye ne bamulipa piro. Mama yakulipa piro. Yakulipa piro. Nammwe nedda tugende twebaka. Mama yakulipa piro. This is sleep. Sawa yakwebaka.
Kwebaka kati. Damula ndowooza tugende twebake. Wano wetuli kati. Wano wetuli. If I have some coffee. Bas, omwana agambye ajja bakkiriza beebake singa bamuwa mukulu tujja kuwa amata enkya ku makya. Naye mundeka nzeka. Nze amata gandwaza just njagala kofi mbe nga ntunula kiro kiramba. Njagala kola ekyenyi. Mukulu weebake. Maawe mami. Jangu weebake nange. Good night. I'm coming back. Good night, baby. Let me see that you. Comes next time. Kati munange nkeera. I don't think this is still necessary. Atolowooza omukulu talabanga bino tebikyakola makulu. She has agreed to drop the lawsuit. Munnaye akkiriza n'anziggyako emisango. Kati looya kyamusanyusa. Balooya abamu abaakoze loosi kubanga emba temugenze mu kkooti. Omusango aba talinaawo kasente. Naye ono ye kyamusanyusa. Kati munnange n'amutegeeza nti nze nagenza okigwako oluvannyuma ng'ate omukyala ye tayagalangako kugenda abroad nga mukwano gwe yaŋŋamba yali annimba. Kati yamubuuza nti munnange ku by'okuddiŋŋana sitole kyos tetunnakyogerako simanyi. Did you ask her? Naye wamusabye propose ddamu omukwane buto. Kazi ddamu omukwane please kwana her again. Webala amagezi gompadde mwana. Well, I'm so happy for you. Ekisajja kirina okudda mu kisabiraavu kyagala tukola kiti. Firimu egwenga just bakuwadde lukusa lubeera na mwana. We'll party to this, man. Kati mwana okimanyi tulina okukolamu kapate kubawo obuwanguzi bw'otuuseeko. Kati looya we ate nga mukwano gwe gamba yes kyekyo looya Franka essanyu limutta. Kati akanyingiriddwa atolowooza leero si birthday ye. Day to you. Nsala okuyimba baasi nakuwa baasi nagikyawo banaye muyimbe ku happy taxi day. Muyimbe happy kagaali day. Wakiri happy benz day. Happy Benz Day to you. Okay. Happy Haria Kaundo to you. Cut the cake. Happy Super because bitya motoke ya kabi. Happy Enyonyi to you. Mommy and Daddy to stay together. Kati wuli a wish. And I also wish for a puppy. Another sibling. Bakagamba kakole wish. Now pass the cake. Kata kakole wish 10 nga zina kuba 2. Ku wish je kakola. Kagala mama ne taata basigale bonna. This is free. Ave mu nonsense. Ate wish uza birthday zino tukirira. Mama ngagalisaako. Era taata yamala oliisa omwana. N'alisa neko mama naye mama. Bintu byakokonyo bye bimukolera. Namulisa bambi. Kati obudde lwaki batumalira obudde? Mwana. Bagenda kuddingana. Ni kale keeki. Omala kidomola ddewuwe. Naye kidomola. Nabanga atakyava waka wano. Ekintu kino wannange. Subhanallah. Omukulu najja. Soka mukwatano mu kiwato. Saa zino bakyagaana bintu byakukwata mu kiwato wano. Kiwato kati tekiri alagiki ku mikono gya mwami ono. Atisembeza wano bw'ati. Hey, I just wanted you to know that I missed this. Wakimanyi mbadde njagala kugamba nti mbadde missinga bino. Nange bwentyo. I really miss us being a family. Ekituufu kyo missinze embeera bw'eti. Missinze okubeera crazy. I found the beautiful life we had. Nange nsuba obulamu obulungi bwe twalimu. I should have believed you. Ekituufu nandikiririza mu gwe nesikkiririza mu mukwano gwange. Banange kwe neeberera essoni. Omuntu gw'olina okukkiririzaamu ye mwagalwawo so si mikwano gyo. Nkiddamu. Omuntu gw'olina okukkiririzaamu ye mwagalwawo so si mikwano gyo. Nze nkubuulira ku nsonga za laavu n'ebintu bya mitima. Kati ono omukazi yagenda n'akkiririza mu mukwano gwe asuulawo ebigambo bya bbaawo. Mukwano gwe yakugamba mbu bbaawo ayende. Fayini bbaawo gw'olowooza tagenda kugamba kituufu. Naye tolina na mazima g'omanyi.
bweba tebasigala munnange baddingana naye ng'omwana yasinze okuzannya paati ennungi. Tubadde tulaba stepdaughter Lumbe eri abakazi abalala abatali nnyina kubanga munnange abeera stepdaughter gye bali naye nga bwetyo bwegenze. Nkujjukiza nti munnange gwagala ku website ne app still nkubiraako ku ssimu eyo gye gimu ku mirimu gyange gye tukola 0758733134 so nga ate mu ngeri endala yagala ogula t-shirt ya VJ Joshko fuke top besiti mukwano t-shirt wezi nkubiraako bukubiza essimu tukole order otekeko akasente emitwalo 3 kitundu t-shirt yokka so nga ate oba oyagaliko ekoofiira giba emitwalo 5 emitwalo 5 oba ogifuna nina ne kaadi ey'enjawulo ngenda okuweerako eyo kaadi egenda kuwa special privileges eri ku kampani zonna zennanga wano eribeera essomero ofuna special basale nga gwe top fan wa VJ Joshke mu ngeri ey'enjawulo namaze dde okola diiru ne kampani zonna zenkolagana nabo oba zengenda okulanga wano wabula password oba passcode eba kaadi eyo jemba nkweweredde kati wogula t-shirt kadi ojja kuba ogifuna. It's me your boy VJ Joshke betyo bwegenze.